Amanya yenze Nyanzi Mike Kasivante taata wa Felisa the superstar. Kwa msizanya. Kalisona. So otuwe mwaka pera. Yo kafelista nkakakabi mamukate mukalije kompola temuluma mitwe kabala kakabi kabata kuzana mitwe toli kamanya muganda wange kalaboduke abazala babawala ngamba muchite kubanga nzize njagala muchimanyente natamagwa yense lukafula yense bala pumwena kutaka njagala obidi yense Tata Wanyise tulidde amawulire Landlord ayagala kugoba mu nyumba kiri kitya soko tutemerezo kituufu Landlord ayagala tugoba mu nyumba era tubanja emyezi kati giringa 8 oba 9 obwegityo gize kityo emyezi egyo gizerwa karantini twagenda ogigendamu nga tubanja emyezi 4 ne twali tugiyiiya ne tugipamba ne tumusasulako ne kati karantini bwe yajja ne gyeyongera ate nga tewali mirimu tetukola ng'ogyeko ebyokukola byono nti kuyimba nze nali nnyina gye nkolera eri ku Cornerstone Plaza naye kati yeezo baakaziggulawo nnaku zino tosobola kukola mangu ssente osasule renti ssente tukola za kulya naye nti lockdown twakagimalamu emyezi giringa kati 6 oba 5 kwena kakati ate gw'ogamba kitegeeza wali tosasula kuva dda si bwe kiri edda nali nsasula just bwe twagendera mu lockdown yali amanja emyezi 4 naye n'egyo jjajja lwakuba nti namala ebbanga namala omwaka mulamba nga singa ndi ku kitanda olw'obuzibu bwe nafuna buzibu ki nali ntambula ababbi ne bankuba jjinja lya minzaani oba katayimbwa saamanya nagenda okuddamu otegeera nga ndi mulago ku kitanda so okuva olwo namala omwaka mulamba nga sikola kati eryo ebbanga ne lyepayiringa naye nendisasulako nilisigalako emyezi 4 okitegeera kati emyezi 4 nalyo sasulako kati we twagendera mu lockdown so ogenda mu lockdown nga waliyo emyezi 4 kati Landlord yagamba ki Landlord ye talina yagamba ekintu kimutu muviire gamba sente zammwe temumpa awula muve mu nju yange tekisobola oteekamu omuntu omulala kati we forward ya mwerietya forward ya ekyamazima sina gye nsobola kudda kubanga nga bwe nkunyonyodde banga lyonna lye tumaze nga tetukola sina mpozi nga ayagala ngende mmenye bumenya oba dduuka ly'abantu oba ki kubanga twakatandika okukola wiiki nga 2 sente tufuna za kulya kiba kitegeeza nina okunnindamu emyezi emirala ng'ebiri nsobola okufuna sente ezisasula ku lenti we ate obuwiiki ye kyatakola ki kyatakkiriziganya nakyo kati wayogeddeko naye n'omunyonyola ekiriwo of course si kwogerako naye embeera abeera ajja wano buli kaseera toga nti amanjiza leero oba ddi okuva lockdown we yaggwamu ajja olwakasabaata emmotoka z'obwannannyini nga tebannatana taxi natandika okujja kuba yalina emmotoka kujja n'agamba munviire awo wonna abadde azze okutuusa yaze natugamba atuwadde ennaku 15 atuwadde ennaku 10 tumuviire mumuzaako ki nze mpozi izo nnize kimu kukasukira bintu bweru kuba nze nkubuulidde siina na sente zigenda pangisa walala kati nze nzijjewo nina okuyisa wati listi omwezi oba emyezi 2 kuba nejogenda baagala emyezi 4 oba 3 oba 6 kitegeera gyolage wapya nekitegeeza ate wakatandika okukola weeks 2 kati gwe weeks 2 osobola okukolera mwezo sente so abaiti isa ino tugumiikiriza ne waitawo omwezi ne tuiya kase ne tumusasulako ate ye kyatakkiriziganya nakyo kakati mama omwana ono ali omwana ono tetubeera naye abeera yekka naffe tubeera ffekka twawukanira ng'abantu abalala we baawukana kitutte ebbanga ddene okuva ono ng'ali mupi wano ndesibeera na maama we tubeera ffekka kakati abantu bagamba lwaki omwana tomwalire bamumanekinga oba omwana akumenya omwana sigaana bugaanyi nti sagala muwaayo naye nze Felisita mwana muwala Felisita talinga mwana mulenzi nti ojja muwa buli muntu gw'osanze okitegeera so nze Felisita njagala muwa omuntu nga simanyi lwaki bamaneja bonna baagala bamutwale
buli manager ajja gamba njagala ntwale Feista mbeere naye kati gwe oyagala sente mmeka beki bikyazifu mutunda butunzi okitegeera. So ate ne ba manager abajja tebaba na agenda ngola manager ayafa ku kimu Feista tugenda kola wiki tufune sente tebamanyi nti omwana alina okusoma tebamanyi nti alina okulya tebamanyi nti alina okwambala simanyi banki ba manager ebyo tebabiina mu mutwe bo balowooza kimu agenda mu studio akole audio tukole video tugiteekeyo tukwate shows kitegeera vuichi waliwo ebintu ebirala bingi nnyo ebigenderako so nze manager ajja kujja ategeera kyegamba nti Felicita tasobola kunvaako wano tasobola banze nga bwe nkunyonyodde Felicita simukayanira mbu olw'okuba sita Felicita namukayanira dda nga tannafuuka na sita okubeera naye ate nze sisobola Mr. Faruku kujja olunaku lumu bwe ruti nkulabye kati manager olina ssente zo nnyingi gamba Felicita agenda manager wuuyo kisoboka kitegeera so nyala tutuule wansi ba manager most managers baagala okunzija mu game tebamanyi nti nze yingini Felicita so balowooza Felicita olw'okuba agenda ku stage n'asanyusa abantu ye kati asuubira kati akakaana benkatwala nekakozesa video nekakozesa audio tugenda kukola sente tamanyi nti omwana alina okufuna training tamanyi nti omwana alina okuyiga empisa z'abantu ate saala nze bantu bamutwale bamuvimbise abeere kitegeera njagala akule ng'ali down ng'omwana owa bulijjo oba sita bya sita bikomeeyo bwadde waka abeere mwana so saawa eno kati njagala omuntu asobola otuyamba yenna abafaani ba Felicita abangi ba mikwano gye mwami Elias Lukwago oyo mukwano nnyo gwa Felicita Dr. Kiza Besigye oyo mukwano nnyo gwa Felicita naye mutuyambe baagala tusuulira bintu bweru omuntu yenna singa asobola otuyamba n'atusasulira kati disitulenti oyo asooka bino ebisigadde ffe tubyeyeeyeza Felicita kyekiriwo ensonga eziriwo wazitegedde ozogerako ki nze nawulidde kati ngamba nandiroodi akakanemu embeera we naatereera tunamufiira anti mbadde temusasula myezi emeka mwate muli ba superstar babalaba ku TV babalaba wa ku TV wogendayo ate kati nze nzaabayonoonya transport wange ogendayo ate nga kimwenyononedde transport wange ogendayo ate bigenda tuyamba nnyo sigamba nti ogenda ku TV bagenda kuwa sente ogenda zaki bwekityo bwekiri gwe alina oteeka mu transport n'ogendayo zemugamba agumiikirize tujja mufiira obudde bwonna anti kakati bweki kyoyagala abafaani bo kuba olina bafaani mu America eyo yonna ensi yonna oyagala bakuyambe ki nsaba banyambo oba basobola bambi batuyambeko kweno embeera eyazimbi batuyambeko tusasule batuyambeko tuve wano eno tupangise ennyumba endala agamba abakooye ennyumba y'omusajja mulagambadde mugyonoona tetugyonoona tetulina kyetugikola ekyokulya era dadi esente zanoonya ziba za kyakulya so ekituufu embeera sinungi mbeera yo sinungi nga bwe nkugambye nti si ffe ffekka abantu bonna kati sente bafuna zakulya watosobola kungamba nti okoledde wiiki 2 zebaakatuta tosoboloddemu okukolamu ebintu bingi era tusooka kufuna sente ezo zakulya zakwebeezaawo then netuba landiroodi ne batulowooza naye kati ye landiroodi agamba no munviire so kyekyo saawa yonna yajja tugoba kontrakiti yaffe ne ba Mr. Rajiv abo yakusoma mosire kuba twayogera ku byakusoma batugamba omwana bagenda musomesa kuva waali P5 paka P7 tetusasula kintu kyonna nze omulimu gwe nina kutwala mwana so kati mbutuufu tekiba fair batunuuza mu bintu bya lenti waffe bintu bye nalinga mbagambyemu byali bya transport naye ate nga nabyo ndaba nengamba owaayi ambireke kannetambuliza omwana wange paka we tulifuna omwana asoma era nekyo ekyakusoma online babingamba mbagamba bannange sibisobola nembawulira ekyamazima sibikolaki sibisobola
era abaana ne basoma ne tumala ebbanga lya mwezi mulamba nga tasoma paka bwe balaba nti ddala Felista tasoma ne Fresh Kid naye yali tasoma ndowooza kati ne bakolaki ne babawa taabu tabu be bagimuwa kati asoma bagibawa buli omu baawo oyo ne bawa ne Fresh Kid kati asoma online. Kikyo obubaka obusembayo nsaba abafande ba Felista bonna omuntu yenna alina asobola kyonna kyabayambyeko kyonna tujja gattiriza obwo tusobole okuva wano tugende eri ku ssomero tusemberere essomero saidi ze Bukoto, Ntinda, Kiwatule, Kisaasi awo anti gyokolera ate nayo abowala gyenkolera wala ne kati ekizibu kuvaava n'agenda asome gwomanyi okuva eno ogenda eri okusoma olabyeyo abantu abasinga boogera bo balowooza ndowooza batubeera saidi za wali tubeera wala kati bw'abeera awo mu Bukoto kiba kyangu osobola n'olinnya akabooda akalwasa nze nensigala nga neeyongerayo genda okukola kale sewo nammwe mwebale kujja gye tunagigusa naye music omukazi akyalina music omukazi kyolina omumanya simanyi lwaki nti abantu bambuleminga nti sagala waayo omwana naye nze nange nkozesa amagezi gange mu butaba na ssente nkoopiitinga n'abantu abakozesa ssente omwana n'abeera ku maapu music mungi jasi yetaaga mukaposhi katono era manager yenna yina ayagala okujja akimanye ndi basement y'amaanyi ku ono so talowooza nti agenda kujja nsuula ebbali okitegeera kuba ate bwansuula ebbali kiba kitegeeza agenda kuddayo obuta ono abeerenga starter so bw'atutwalira awamu kiba kitegeeza agenda kuteekamu katini.